Gwe Abtex omukulembeze wandibadde tosasula abayaaye 15,000 bagende bakube palaso badisorganize ngeri hasoze manya Abtex bamuyita tatya Ross ewe kinamusimba yajja kujja enkofira yadduke n'erinnya ly'omuyimbi balikoze ki libali gudde bajuya ngambye nti Abtex yawa abaana emitwalo 2 n'abawa n'omusokoto gw'enjaaye bagende balemese palaso naye yamenye endagaano gye twakola nga tukola federation ndi tokola nga wano nga nze nkoze wano agenda kuba fundinga abayimbi okulwana asobola okukola sobola gamba nti yasiwusa empisa naye yalaze omululu gyendi mbalamusiza mwenna mbayita ku Lwokutaano mu Love Fest ekivulu ky'omusiime wa Kabaka palaso kyategese erugogo ngera tumuyambyeko okulaba nti kibeera kyakabi tugiyise party of the decade pate eno tejja kubeera nga ndala abantu bajja kunyumirwa bajja kweyagala abasazi b'ensawo abasazi abakwata mu nsawo abakuba abantu emitwe nga batambula ekiro nga bava mu bivulu mwena mwewale Jinja Road mukwate Entebbe Road temugeza ne mujja Jinja Road mugendewa Entebbe Road musinkane eyo gye mulina okubeera yes kyengezako okubategeeza nti owefujjo tozungira side eno VIP then abefujjo bazungire eri abakobera mu ringi z'ebikonde babera side zeyo Entebbe Road ebyo bivule bateka side zeyo not here mwekisinga 2 ebintu byatabuse netugamba nti kiki ekigenda mu maaso oluvannyuma okuba nti no alien palaso bagwangana mu kifuba ne beekwata amatayi ne alien skin ne beekuba empi abantu ne bagamba nti kati ekivulu kyeka kitabuse okulwana bubeera busibufu bwa mpisa nvumirira nesa kuvumirira abantu abakkiriza mu kulwana nzikiririza mu dialogue oba mu negotiation dialogue okutegeeragana n'okuteesa oba mu kunegotiatinga sikiririzangako n'olunaku n'olumu mu bantu abagala okulwana era nali mu Australia wendaba ebintu ebyo nenkubira palaso ne mugamba wetonde mangu wetondera eri abawagizi bo eri muno awanisa emikono nosigala ngo kyamufunta wadde abaana abato babeera n'empisa embi naye tolina kuba bwotyo yandibadde amugamba nti wasobeza n'amugalamiza n'amukuba kibooko 5 nga nze wenkola wembanga bajja asobeza ndi mukulu we bajja omugamba temulaba nti bajja omunene kugamba galamira kibooko ze 5 n'anvuma naye nga namukubye yes mwete musobola kumanya bigenda mu maaso so namugamba tolina kulwana n'abatoobo oyo alien skin mutoowo never fight or exchange blows ne mutoowo so nakikola ne yeetonda ninonya alien skin nangamba muzeeyi abantu bange babakute njagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo Brigadier General Damulira Director wa Crime Intelligence wa Uganda Police gwe natukirira kusaawa nyezi ekironga nakatuuka okuva ku kisaawe ne mugamba ngenda kuzo mwezi 2 kubanga lumu ne musaba ndi General Damulira nkusaba onyambe abaana bano babakute aba palaso n'aba alien skin babadde mu kulwana babadde ndowooza balina bye banywedde nkusaba okole ki obasonyiwe olw'obulungi bwe n'ekitiibwa kye n'obulungi bwe yakubira abakulu banne mu poliisi abaana abo ne bakola ki ne babata era babata kiro bonna nga tewali gwe bajjeko wadde siringi 10 nene baba cautioning nga temudda mu kulwana okulwana is not a solution okulwana has never been good okulwana kulaga mpisa mbi so nze sikiriza mu kulwana era omuyimbi wange namugambye tada mu kulwana era ne musaba waba waliwo chance alien skin amuyita ajja ayimbe ku stage bayimbe ku stage emu era alien skin nja kumunoonya muwerezeyo ka tiketi naye ajja ayimbye naye bangambye alien skin naye ategeseyo ka shoke wa Freedom City mpuliriza yategeseyo ka shoke Freedom City mwagaliza akole kubanga wabanga akikoze mutima mulungi munjagala akole wabanga akikoze mutima mubi kyemanyi nti waliwo promoter mukulu wange gwe bayita Abtex atesemu sente tateseeko Abtex naye atesemu ki sente omanya Abtex bamuyita tatya Ross newe kinamusimba yajja kujja enkofira yadduke n'erinnya ly'omuyimbi balikoze ki libali gudde so njagala bakole bulungi
kubanga Kampala eri mwaka kadde ka mwaka abantu nzija siteerugo twagala omutwalo gutya wefuna abantu 15 mbeera musanyufu wefuna 14 nja kubeera musanyufu okiraba so nabo bagende bakole ki bakole ebyabwe naye ndowooza tebakikoze mu mutima mulungi kati nga gwe Abtex omukulembeze wandibadde tosasula abayaaye 15,500 bagende bakube palaso badisorganize ngeri hasoze kubanga kusinzira ko babyokwerinda bagamba promoter omukulu omu yateekamu ssente ate ng'ekyo kintu bajja akimanyiko bajja yangambye nti Abtex yawa abaana emitwalo 2 n'abawa n'omusokoto gw'enjaaye bagende balemese palaso kubanga yanyiiga nti palaso bamuwa musime wa kabaka nti kabaka alaba atya palaso nga tanakola ki nga tanamulaba nga tanamu yetafuna nko mukisa gwalaba ategese ebipira byabuka byabaganda biki so ebyo byanyiza ni byanyiza Abtex so ategese wabeerewo confusion abantu balwane nenga ffe ba promoter twatuula ne tugamba tetuddamu kukkiriza abantu balwana abayimbi abalwana tukole ki tetuddamu kubakkiriza twagala abantu bana Uganda bakole ki bakolere wamu omukulu Balaam tulaba nti mwali mukoze federation muvude mwegaseeko mwetaddeko events atosola gamba twetaddeko chairman gwe twawa chairman Mami Musinguzi Abtex mu group yaffe yasingamu obukadde n'obukuba nti musajja asingamu obukulu ffe tuli baana be atuleze naye yakoze ekintu ekitali kya bantu wadde yekweka naye tumumanyi yakoze ki yes mukwano gwange naye yakikoze ngalooza nti wakola nasasula abantu ne bakuba palaso naddiza oli ne bamukwata ku katambi nti amukubye nti akatambi ako kajja kubayambako okutunda show agenda afune ki sente naye yamenye endagaano gye twakola nga tukola federation nti tokola nga wano nga nze nkoze wano kola wano nze nkole wali kola leero nze nkole enkya ye endagaano eyo yakoze ki yagimenye n'agezaako okukola kati agenda kuba fundinga abayimbi okulwana asobola okukola which is not good naye nze nga omuntu omukulu nsaba Katonda amusonyiwe ate naye musonyiye aleme kukola loss kuba wanaakola loss ajja kutukira ku kkubo tekisobola ku affectinga music industry kubanga business zonna mu kikubo mulimu amaduuka 10 oba 2 oba 5 ne buli duuka omuntu akeera naggulawo buli muntu akeera nakola ki naggulawo akole so everyone can work buli omu asobola okukola okusinziira ku endagaano gye mwakola mwali mwateesaganya nti tokola ku the same day muno lwakoze penalty eri etya penalty yakuleka buli muntu n'abeera nga bwali nze nja kusigala nga ngoberera amateeka ge twakola ne bye twakanyako mu gentleman agreement kati abo abagala ozimenya nga chairman waffe we yagimenye mukulu Musinguzi nze amumyuka naye sobola agamba nti yasiwusa empisa naye yalaze omululu ogumanyi yalaze omululu emyaka gyamaze mu ndongo emyaka yakakola endongo kubanga yakola bibamu ku bantu abaleeta ebimuli bya Queen nga Uganda efuna independence mu 1962 bibamu ku baana abaali yalina emyaka ndoza 10 bibamu abaana abaleeta ebimuli ekololo ku Sir Edward nga bamukwasa Union Jack flag ya Bungereza ngevaawo nga bawanika ya Uganda bibamu ku bwana bola obuto bwali myaka nga 10 bwali busimbye line nga buli mu bigere nga bugaba ki bugabe ebimuli ndoza bali ba myaka nga 10 so 1962 so mu industry ya entertainment yaka promoting endongo emyaka 6 yes so sola muvola oba kumuvuma ejimumala kubanga nze sagala nnyo sinze ya muzaala ne kugambye ebifaananyi ebya independence webiri nga mwali nga mwana muto nze yange nze ndi wa Katonda sinyiiga era sola kunyigira Abtex mukulu wange is my elder yasola munyigira era mwagaliza gundi gye yatandiseeyo kuvuganye nze ndi wa MK movement city ya loss
ayinza okunsuula nze wentuuse nsobola okugwa nze nina saati emu kati nagwa akinza atayambala nti masuuti nti ngenda kwonona ngenda kutunda engoye zange nina saati yange emu engato zange zezo za black wemba naye olumu nsiga bikala bya yero ne bikyuka mu yero jini yange yenemu omusipi gugu nomugulaba teguliko kagusiba so nze kati nze kikyogenda okuŋŋamba ekyamaanyi I don't mind. I'm God's person. okusinziira ku allegations ezibadde zitambula Mr. Balaam ate kigamba nti wali weesonyiwa mayanja mu family okolagana ekyo ekyakutengudde okuba nti okolagana ne family omuntu ateefuula ye gwe mulambo omuntu ateekyusa ye yafa kubanga oba ofudde bakugira we bati tosobola kwekyusa ne bakuteeka mu keesi naye abantu abalamu mutula ne mutegeeragana. In the Bible they encourage reconciliation, peace and reconciliation, forgiving of those who offend you, okusonyiwa abakola ebibi nga gwe woosaba Katonda akusonyiwe. So family najje esonyiwa naye ekiseera kyatuuka ne tutuula ng'abantu ab'edda abatandika edda okolagana ne tuddamu ne tukola ki era nze sirina buzibu bwonna na family ya Mayanja. Muzeyi Mayanja mukwano gwange, maama Ndudde omulaba naye mwagaliza birungi byerere buli kaseera. Jose tuvudde wala Jose tuviiridde dda wala. Emma yali mukwano gwange, Palaso mukwano gwange, Wizomanizo amanyi okumbulako n'abulabula bw'ati naye mukwano gwange. Humphrey Mayanja makanika yasooka bamuyita Binsaze naye mukwano gwange. So we are friends. abafaayo ne bagamba nti wakuba essimu because era bisitiiri bikyali mu allegation nti wakuba essimu n'ogamba mwina ekisiraani ky'abantu bakulu kya bukulu byali bituufu oba bakusalako bw'oba obuuza bagamba nti nakuba essimu bwemba nakuba nayomba wemba nyomba omuntu anyize ye naayomba nkugambye nkubye essimu nenyombesa omuntu nti okoze kibi toyina kulwana ng'oli muntu mukulu. Gwenjogera naye ye vice president wa federation y'abayimbi. Vice president kitegeeza omuntu asinga okuba namba 2 mu hierarchy y'abayimbi. So gwe olina kubeera nga okolagana n'abayimbi naye nga tobakangavula kuba miggo. That's what I mean. So bengamba nti oyina ekikolimo oba oyina ekisiraani oba oyina omutwe omubi oba oyina empisa embi. I mean it. Why would you fight? Lwaki olwana ng'oli vice president? So yangamba bwali busungu banjoga kubanga nange nakitegedde jjo. Kabisi yasasula abaana abayaye bagende bakubaani basobole okukola show yaabwe ku lunaku lwe lumu nani ne Palaso. It was a set up bambi. Nze era nanyigira bwerere nagamba Palaso nti muganda wange okusinzira ku kunoonyereza kwa poliisi kulaga mulimu promoter yawa abaana bano ssente n'enjayi bajje bakutawanye. You have been like obadde so musajja w'amaanyi mu eno industry kumala ebbanga gwenga Balaam yes tuwali mu ggwanga Uganda nekino kyamala okutuukako tekina ngeri gye kyakwafectingamu gwenga Balaam. Ate how can it affect me? Tekisobola kubanga mbamanyi sinze nzekka ba sponsor basawo tebagala kusponsoringa muntu ali violent. Okitegedde naye omwana angambye muzeeyi bansalako ne bansanga mu basement obanga wasinga bagala kundya. Kati mzee wali oyagala nkole ntya ate nga nze nina abantu batono nga bo bazze 40 ate nga banyidde enjayi tebawulira Luganda nti munviire. So nze saaliwo bano bato bange bonna Allen Skin muto wange ne Palaso muto wange mbakubiriza bonna tebaddamu kulwana si bonga bo kulwana naye n'abayimbi abalala beere kyakulabirako nti okulwana kubi kwonoona brand kwonoona ne reputation. Yes. No ye president gwe twalonda mu bitabo byaffe ebiwandisa federation ye chairman ndi vice chairman we. Kigwe kimu tekirobera mwana kutambula. Kigwe kimu tekikola ki ne tujja kumutuuza tujja kufunayo abantu bawulirizaamu nga Mama Fiina kubanga yegoma Mama Fiina. Tujja gamba Mama Fiina nti yogera n'omwami wo atukole ki kuba ye afiirawo ku Mama Fiina. Yes. Tujja mugamba lekeraawo Mama Fiina gamba omwami wo abeere alekeraawo mululu. Bajja guyita mululu. Bajja kubuuza gwe bakutuma sente mmeka. Yes. Naye nga Bajjo alina obukakafu ne bwino yenna akwata ku nsonga eyo nti Abtex yawa abaana sente okuwono na soya Palaso.